kulekayo mu Independence Night. Ngunsekerera. Nedda nsose kukulisaayo kubanga wali nkaha. No oli nchati dan kulikayo. Nabaayo munaye. Kubuuza ku balabi ba Soul TV mu lulimi lwewammwe. Otyo nga ntunudde mu kamera ntunuulidde ggwe. Hatiya imwe mwena barandeeba niyo baranyeta engineer Brian atwire ndio warukonjiri nyakajeme rwerere ndabaramusyaho ndabakunda munonga omuzina lya Yesu haza ruhangara bakunda munonga haza ndio morokore ndio mweshongozi ndio muzani wa filimu ndio muhandisi w'ebyeshongoro haza ndakora n'amashanyarazi hati ndakora n'amashanyarazi kanika amashanyarazi olabiko kuba katyondeze. What is that moment ko Independence Night jogamba nti kano ke kasingo kunkolera Independence Night eyo yaliko ebintu ebiko like mu session yange oba mu Independence Night yonna waliwo akaseera ako Musumba we yagambira nti ab'emitima eminafu bebikke I know omanyira nze nali wano nga sobola kwebikka naye ate okusinziira nti mba kubanga nali eri nandi ebisi nga gwe toyina muntu munayino mutima oguntuma okubuuza kyenandibuuza naye kakiveeko. Engineer Brian mu kwogera kw'okusoose onyonyodde n'ogamba oli muzanyi wa firimu oli muweereza ate omuzanyi wa film. Bintu ki by'osuubira mu film oba kansookere wano wezuula ddi nti osobola okuzannya film actually initially nga sinawo nafuuka muyimbi kuva buto nali muzanyi wa drama since childhood era nakula manyi ngenda kufuuka Jackie Chan nga kyekirooto kyange kufuuka Jackie Chan nga Jackie Chan ndaba ye muntu ali mu ttuluba lyensinga okwagala nga ali comical ate nga yakola action so nenjiga emigere nenjiga karate then of course nenkola ne drama so I used to be dramatic but also I did a lot of gymnastics nanjagala kubeera that kind of person so nakulanga kyenjagala kuva buto so just mukama nanyamba nti when nakula nenzira mu byokuyimba acting nembivako kwa byali byetaga a lot of time kati nebinemesaamu but recently mukama nanyamba mwami Nondo nampita munaye tuba tuli wano munnange nga gatusanga Engineer Brian mubbi nembagamba atya mwenzi atya mulimba atya kumbe firimu gye banyumiza owulira otya okuba nti minisita ayimba mu nnyimba ze tolimbanga tobbanga tokolanga kino nga gwe mwenzi namba emu mu firimu gwe mubbi gwe mulimba buli kibi nga gwakirina ekisookera ddala mpulira kale of course tekinyuma kuwulira kigambo kinene nnyo nti Engineer Brian mubbi Engineer Brian kino but the fact that I am so sure nti abantu balinamu ati mu mitima gyabwe era mmanyi nti bakyogera though munda mulimu bo bagamba kasita bya firimu naye lwakuba kale waliwo abamu abataking another step ne becoming emotional about such things naye nga bebatono but I'm so happy nti omuntu bwakikwata nekimukolera because to me I am a communicator even in my songs ezisinga ziri poetic so nyumirwa nnyo okutelling a story so if I tell a story netuuka ku mutima gw'omuntu then that's my pleasure. Kino tekikoseza career yo ey'okuweereza career yange ey'okuweereza nga bwe kugambye initially I was supposed to do this to me I think sinalabawo okukosebwa kwonna actually nali nsuubira nti many people bajja kunkubanya amayinja but abankubya amayinja batono ate naye nabeera bagakuba kitono so kati ndabanga I'm in my line gye nalina okubeeramu yes kati njagala nsooka onzanyirayo kasiini omanyi mwekozakoza gy'ebintu otya ogenda kunzanyirayo kasiini kati nze director wa movie swena tara ogenda kunzanyira ng'oyomba oyagala nnyombe kati yombamu nseno bana oyagala nnyombe mu Luganda mu Lukiga mu Luki yomba mu lulimi olukwaguyira omanyi muzanyi firimu tebamukaka I know nnyombe yomba bumanzi konka mugeni we kyanawe reba ebisho reba mugeni ejo nyindo habwe nki
Engineer tonvuma bindiko. Kintu kikyozanya kyowulidde ekikosezza nga kikumenya okuzanya. I can do everything because nze kyemmanyi in acting sina kyesobola kukola bwe mbanga kikolebwa omuntu. Even oba nkibuuze ntya waliwo scenes enzibu okuzanya Engineer Brian kati nga kumuweereza tugeze oyina omukyala ewaka kiba kikumenya sini ng'ey'okuba mukama kati producer njibuuze sin yes wange kibikkeko ntya sini ey'okubeera mu bikolwa eby'omukwano osobola okugizanya nayo eyo sini nze kunze nga nze artist mpulira nga nsobola okugizanya taata ate togira nnyo as an artist nsobola okugizanya mpozi ekiyinza okunnemesa bwe nkirowoozaako ennyonyonyonyo nti abaweereza simanyi kino but still okusinziira nti mumweno seri gye tubadde tuzanya nabwera bubaddemu obutonotono kale buti bubadde serious nnyonyonyo obadde protectinga ng'otya feelings z'omwagalwawo kubanga ebintu bye badde ozanya bibadde so emotional. Omwagalwa wange nali namusaamu si kumusaamu naye yakizuula nga ndi mwesigwa so nenkimwetolooza nenkimwebunguluza nakimanya nti buula of course tasobola sukka wano era ku lulwe ebimu nga sibikola. Ng'engeri gy'oli omuwandiisi w'ennyimba nsaba otuyimbira yakayimba ka G256 ye program bakatuyiyiza owange G256 otyo 1 2 3 enter. My name is Engineer Brian and I am here at G256 with Dora Jimmy's Pantu. Muze ekigo wakola mu buto nga ddala ne kati ogamba naye bannange kino Engineer Brian nze yakikola mu buto nali nsogola omwenge twali tukola emyenge gya mirundi ng'esatu twali tukola omulamba wali oliddeko omulamba mu bakiga ogwo omwenge gw'abakiga baguyita omulamba nga tukola tonto nga tukola ne waragi ono kaseese pure kati buli ku makya twagendanga ono tonto gwe gusookera mu mubisi nga buli ku makya saa 12 tulina okukeera tugenda tugulozeeko nga twagukoze eggulo limu kati ku makya guba guwoomereramu naye nga gugenda gutandika okufamentinga kati zagendanga okuwera saawa emu nze nga natamidde dda nga ne mutamivu wajjo pyu awedde emirimu kati nga mmanyi banda bantagala kati nga nali manager w'essamba lya taaba erya jjajja omusajja nga tannafa kati nga wenvaawo nyina okgenda mu ssamba lya taaba nyina odimanaginga obulungi okulirabirira so nga buli lwatunda ampaayo siringi 10 nga buli taaba waakula n'atunda nze nga mpaayo 10 ngenda mu tawuni nengula paani manager nga bakusasula 10 sebo 10 kyebiriwe nga kikula bupaani buna nze nkubulira gojiro kyadda so nali mutamivu mulungi that's what I can say. Abantu abasinga we baba boogera ku bayimbi ba gospel batera okubateeka mu ttulu beefufumuko bagamba temwagala kusaba temwagala kusiiba temwagala kunoonya Katonda naye mwagala amannya ag'akabi bwe bagamba ladies and gentlemen Engineer Brian ng'odduka emisinde wakomadde okusiiba nakati leero nsiibye saawa zino okusiiba kuyamba kikumu okusiiba by the way kyensinga okukutegeerako okusiiba kukkakkanya omubiri ne kukuyambako obuta feedinga nnyo omubiri kuba omubiri gubanja nnyo kyokka ate omwoyo oguli gento gubanja ebintu bitono nnyo bye tulwawo okukola so when you suppress the body you're trying to give yourself to the Holy Spirit. Engineer Brian singa nkeera ku makya ne nkugamba Bible erimu ebitabo bimeka eyo tetugendayo nnyo kuba Bible erimu endagaano empya n'enkadde ebitabo bimeka kati nja kugamba 66
mbadde saagala tugende nnyo kubanga kubanga kati ojja kuteekamu bya quiz ate bino biki but it's 66. Yes. Ebituufu ebyaddala Engineer Brian yalokoka n'ayatula era kati mulokole nnyo. Singa omuntu akeera ku makya ng'alina career ng'alina ekirooto ky'okuzannya movies kubanga ekyasinze okutukyazisa kumanya movies ziyamba zitya omuntu ng'omuntu mulokole mukkiriza tugambe okuyitibwa kwe kwa busumba naki ekintu kino osobola omuwa go ahead agende maaso nakyo. Yeah, personally emu ku nsonga lwaki I joined movies is because number one abavubuka b'omulembe guno ffenna we watch a lot okusinga okuwuliriza kale ate ebiseera ebisinga ojja kwekanga nga abavubuka kyalaba ku TV kyakola bw'alaba omulenzi nga wano ataddemu obulayini mu kakooweekoowe mu kasige ajja naye buteeka naye ng'akirabye bulabi ku TV bw'alaba ng'asibye balance ekomeye najja so it is a certain sector that ffe abalokole gye tutettanidde nnyo ffe tufubye nnyo okubuulira njiri ate nga we can make movies ezibuulira we can make movies nga ziri straightforward to these people betwagala bafune the information that we want them to get. So that's why I am in the movie industry, and so they should be as well. Abayina that zeal, that feeling. So already I have a movie jendi mukuwandika bagiyita Mind of God. It's a Brian Atayre film. Wow. Producer ogenda tuleka tuteguleko ku butebe tugenda kola mu ka challenge kamazina ne Engineer Brian ate tukole ki. Chakala chamuka zikira ali mu kizimbe chakala chamuka zikira Yesu mu kizimbe emigongo bavu omusayo mutankufu olubuto olugumba wavu ali mu kizimbe